Waishe gono olugezigezi olina lungi gwe n'Empuuga. Nabage mugende mukole pate ya Kabaka yekka. Muve mu pate y'omusajja. Tunadda ku ekyo kimu tetulina byakola. Nze nasooka ne mpagira Mpuuga. N'ennyindo kyetegereza ekintu kino nga wamma omuntu bamugobye mu pate genda. Gwe ne bakuwandikako ebibaluwa bisatu ng'era tovaawo. Mpuuga naawe totutama. Ate tolemezaamu nnyo. Ffe abakuwagira tuli beenaalimu. Tukugambye Mpuuga seeto oba wazirya vaawo. Tunaabeera ku ekyo kimu. Olidde ssente bakugobye. Why do you stay there Mpuuga? Totumalaako mirembe. Wano watugamba olina amasomero. Simanyi oli mugagga nnyo. Lwaki ogenda n'osomesa? Kweteke ku time table osomese. Ani yakulumba mu masomero go Mpuuga? Who got you from your schools? What the principal totegeera. Bobi Wine kwa nawe era sigwe nnyo ategeera. Naye Mpuuga asooka ave mu pati. Kwa mwamugobye. Gwe abantu bakwatise maanyi balete kooti bayirefu sibakwate. Tunaaba ku ekyo kimu tetulina byakola. Oba sente wazirya. Fe Mpuuga tetukuyinaako buzibu. Eat your money. Kana nabali mu NUP era bonna bali ba sente. Ugandans Mpuuga don't have any problem with you eating money, but leave the party. Watugambo oliwe ekitiibwa simanya Kabaka akwagala nnyo, simanya ab'Emmengo, simanya wasavinga nga minister. NUP jita Kabaka yekka. Lwaki togenda Emmengo ne bakolera ekibiina ekikyo Kabaka yekka ne mubeereyo mwe ne Segona n'olugezigezi lwamu. Mpuuga ekibalemesezza ensi n'abo ba Segona ba lugezigezi. Abantu bakoye yowayizeking. Mwefulamu abategeere nnyo. Mpuuga wayogera bulungi ku CBS. You had a very nice interview ku CBS. Nga ninde ekintu ekyo. You resign from the party. Biria bya commission okuresigninga mu parliament. Ebyo bya Anita Amongi. We don't want to go to parliament. Those are the directions of Anita Amongi as a speaker. We don't want to know. But leave people's party. Let people be. Bagambi, they don't like you. Osigadde andi wekitiibwa. Why don't you go to get what togenda mu lukiiko lwa Buganda n'obeereyo? A job is done. No kitobera omuwanika wa Katikkiro olunetegera nti baakuteekateeka. Tandika naye kutubulira naye bintu naye bitakwatagana wano. Tunaabeera mu babateekateeka ffe batuteekateeka ddi. Obadde mu pya emyaka 2. What do you need Mpuuga? Sebintu bya kisirusiru. Mubadde ba MP oyo yennyini namboze mwe ba dictator kati mu opposition. Leave younger people to come and take over. Oyine taka wagambye mbutata wonsamba. Yakulekere taka deno gaseke emisiri gy'emmwanyi. Genda olime. Ebintu bitugamba, we don't need to know that. Wano buli omu alina ssente. Kwa n'abali mu NUP, abali mu gavumenti, abali mu sigwa abaliisa. Don't use your wealth to manifest your interests. Hii kakati mama, abana ba President Museveni bagale enguddo kuba abana ba President. Oba kalidinali wamala agalo olugudo kubanga kadino. Mpuuga tujjeeko ebintu ebyo ebitategeerekeka. Did you get the money or not? If you got the money, resign. Tunabeera ku ekyo kimu. Gwe naawe mukazi golo Olugezigezi. Gwe mukazi gwe. Bobi Wine gwe yalekawo ogoba Mpuuga. Totumalira budde. Bobi Wine nga tanagenda bweru wa ggwanga yagamba goba Mpuuga. Don't start writing stupid letters. Mpuuga tukwadde ennaku 7 jangu ennyonnyoleko ate mwamugoba dda. How can a judge sentence you to this? Arena man got bring evidence after judgment. Olugezigezi, whatever you call yourself, whatever name you have, you woman.
Tomanyi Luganda, let me use English. Lord Zuluiga, don't waste our time. When Bobi Wine was flying outside the country, he told you, chase Mpuuga. Stop writing those funny letters. Now, why are you telling Mpuuga to come back to bring evidence? Yet the party had already passed the judgment. Don't you see that you are hypocrites? You want to be clean in the public, yet you have an objective. Lord Zuluiga, you survived. I don't go to any BS to do those talk shows in the morning. Lord Zuluiga, I want you to, me and you to go on NBS morning breeze. I show you fire. Don't play hide and seek here. Now, why are you calling part organs? Yet the executive officer, who is the president, Bobi Wine, has already passed a judgment. It's like the chief justice saying, giving a position in a certain case, and then a lower magistrate is saying that I have to look into the things. Who is who now?